ya muganda wake munamawulire ense kyatuuseeko local down sibayina kumanya omukazi kasa yakoze right omukazi yadduse kakati nange nekwese nabye nti obulamu ate mbukokkaliza wano omukazi yadduse nakuba ekyomukisa omulungi nti abaana be bali awo kanange mbekwese mbagaye bagende bali mu baneighbor. Yeah, of course the children begin to your home but have this area. Yes, but in the neighbors this areas because they need that time now to do by yadduse olwa local down nensaba government etuyambe naddala ffe kati abalina kumanya tutya n'okugenda mu butale ogula muwogo okitegera oba oswala Publicity Nateete aguze muwogo, it's impossible. Abaana bali mu kukaaba cried, the family cried, the life didn't so test, but now because the people feel instead of life okimanyi nti kati abantu abasinga obungi abali mu Uganda bekokola Uganda. Why? Bekokola Uganda because they had lived that life. Abantu bagenda nakwetuga bene Mbeera banka ekubanja ekubanja kati nganzi Publicity bamanja buli wamu nenneeko esseemu nsooke nsitulinge alive ndaba ate kyekiddako mu ggwanga kumasijja kuddaawo ate neteekemu omugwa siina kwefuula listed powers oba omuntu eyakoma omuzo kyayita listed powers of the people siina kwefuula ekyo omuntu eyakoma no that's cannot that people's omukazi kasa yakoze right neekwekemuko wano muganda wange ate nga tegati ekiddako kyenawo abaana naye ekyomukisa omulungi ngenda batetenkanyiza naye no local down bannange ffenna ate no kale anytime now yes it is soft-handed nga tugisuubira naye nga bwomanyi nti era emirimu gibadde gya kutetenkanya abantu tuvuga motorcycle emirimu giri black dent that's cannot that people of rest people have rest but why nze nga nze Publicity ekisinga okunkoza ennyo baana bange children cry because life begin to my heart nzomwana wange buli wakaaba omutima gwenyiga. Yes, children cry behave in my heart omwana wange buli wakaaba omutima gwenyiga so because that people the rest people now cannot be hazards but he have my people of areas nenga tugumemu ate nga bwe twesabira ate nga bwe tusaba kama Katonda atutaasa ekirwadde ekino sigadde nze Publicity Nateete nanze management wa Uganda National Fair mu ggwanga mbagala nnyo bafaani bange Mukama Katonda abankuumire.